Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo naye kya likinga video kati olunaku lwaleero nguleetedde kye bayita ffene kuleetedde kye bayita ffene ndowooza ffene mutegeera mwenna abasinga ffene abalibwa mu fuluutusi abalibwa ffene nga w'omulaba kakati ffene ono okumubalaga njagadde njogereko nammwe abakyala kakati mulimu ebintu ebisanyula abasajja mulimu ebintu ebisanyula abasajja ate mulimu ebintu abasajja nga babiwoomerwa naddala ebyo ebyokulya ali obuntuntu bwe butyo kati ffene oyo nga w'omulaba gwe omukyala singa obeera omufunye oba n'omusanga ewantu osobola okugulayo k'oguzi oba ka 5 ng'olina w'omusanze oba ofunye wa bwereere kyandibadde kirungi nnyo obeera omufunye muleete waka kwegamba woogula gw'omukyala ng'obadde omwami yakulekedde akasente k'emmere n'okatetenkanya n'ofiisaako k'ofiisi zaako kasente ako osobola okugulako kaffene ng'ako w'ogula kaffene togula kiramba nga bwe kibadde jasize nayagadde kumubalaga nga mulamba engeri gy'omusalamu engeri gy'okola ki gy'osalamu ekyowakati ekinjagadde okulaga naye ng'ekikulu kya byonna kiri mu maaso awo kye tugenda okulaba kingezaako okunnyonnyola omukyala ng'obadde oyagala okusanyula omwami wo okuuma obufumbo nga bugenda bulungi mu maaso omanyi ebintu bino ebiseera ebisinga ebintu bino bye mulaba byingezaako balaga muyinza obbiraba nga ne mubitwala we mutyo naye ng'ate bikulu nnyo biyimirizaawo bulungi nnyo obufumbo bulungi kwegamba omwami w'omugulira nga kaffene ng'ako n'okamusosolera bulungi nga bw'ojja okulaba mu maaso awo n'akasangawo kwegamba muli abeera ajja kusanyuka ajja kugamba mukyala wange anjiyiza kwegamba naye obeera omuwadde ebbanja eryo erifuba okulaba nga naawe akuyiyiza okitegedde bulungi nnyo nkimanyi bulungi nti abakyala mwagala nnyo abaami babeere nga babayiyiza babagulireyo ku buntuntu obw'enjawulo naye omwami wo waba takola kintu ekyo kyenkusaba ekintu ekyo gwe kitandike ng'olowooleza omwami wo omufunirako okulya ak'enjawulo omugwirayo obuntuntu obwo obusobola omusanyula kwegamba okukomyawo omutima gwe ebiseera ebisinga abaami abo wabeera naawe n'alwawo ng'ali naawe omutima gufa kwegamba atuuka essira n'abanga takyayagala nnyo kutunuulira takyayagala nnyo kubeera naawe olwabeera afunyeeyo bwe bayita bubebi aba afunyeeyo abakyala abalala ebbali kati omwami oyo kwegamba omukuuma n'omukuumira awo okukomyawo omutima gwe kubeere nga bikaseera akulowooza alowooza ku ebyo byokola olina ofuba okulaba ng'okola ebintu eby'enjawulo ebisobola omusika omutima ebyo eby'enjawulo ofuna obuntu bw'omugulira nze okugula omuyembe ng'ogwo n'ogulayo ka apo ng'ako n'ogulayo kati ffene ng'ono nga bwe ngenda okulaga enkola gy'olina omukolamu kwegamba n'ogulayo obuntuntu obwo obw'enjawulo obusobola omusanyula n'obumutegekera waakomawo n'okamuwa n'akalya naye muli afunamu omutima ogugamba omukyala ono andowoozaako nnyo olaba ndowoolezeza ne kaffene nga kano kendwawo okulya kuba mulimu abaami nga bakola maofiisi omwe nga balwawo okulya ebintu ng'ebyo n'owaba akiridde akirya yeeraliikirira tamanyi gye kivudde ebyo bagula obuguzi kati kyenkusaba gwe wenna omukyala ng'olina omwami wo omanyi nti akola mu ofiisi kwegamba obudde bwa bumala ali wantu wamuyota abeera ku mulimu funa kaffene ng'ako ofune akabaketi nga kali kala nga bw'olaba akantu ako okafune bulungi nnyo bw'ofuna ffene leeta kaffene ng'ako kanusu 5 okalaba sokolamu emiwula mpola nga bw'olaba nga bw'ogiteeka mu kantu kali tukayite kala akasowaani naye ng'ako kano kalungi okabikkanako bulungi kitegedde musokole nga bw'ogenda okulaba bw'engenda okikola omwami kikole ojja kulabawo enjawulo onaaba okikoze nkwegamba ng'okikolera omwami wo omwami obeera ojjamu okomyawo omutima gwe olaba abaami abo kino olaba ebintu bye mbagamba bino mbabuulira ebintu ebya ddala nga sibalimba sibasuddiya sibalimba babulira ebintu ebya ddala abaami kituuka esseera gw'omukyala omwami n'akwetamwa naaba nga takyayagala kwebakako takyayagala kutunuulira kwegamba naaba nga ayagala kubeera wa mukyala muto ayagala kubeera wa muwala gwe yakafuna omupya gwe naaba nga kwegamba takyayagala kutunuulira nga wula yakwetamwatamwa kwegamba tolina kyanjawulo ky'omulaga kati n'olwekyo yiye ekintu ng'ekyo oteekemu kaffene ng'ako bulungi nnyo okalaba ndowooza
kasukole bulungi nnyo nga bw'okalaba, okasaanikireko kateeke ku dayiningi okamuterekere. Wakomawo ekawungeezi kamuwe alyeko, oba akomyewo 12, 11 kamuwe nga yakatuuka alyeko, omuwe ne giraasi y'amazzi. N'waba akomyewo kiro osobola okukamuwa n'omugamba nakuteekeddeyo kafene kano mwami oba mukwano, sooka okalyeko kawooma. Kwegamba naye ajja kufuna essanyu, ajja kwewuunya omukyala amuyiiyiza. Oba lunaku lwa Sande ng'olwo nga oli mu nnyumba yeebase, kamuyiiyize kasokoole okamuwe bw'otyo, kijja musanyula nnyo. Kuba mulimu abaami abatya okukwata mu masanda mu ffene oyo, naye okamuwa bw'otyo kijja musanyula, kigenda kukomyawo omukwano gwammwe bulungi nnyo. Waba naawe takuwa, ajja kutandika naawe okuyiiyiza, ajja kutandika okukuwa, ajja kutandika okugulira ebintu, olw'ensonga nti abeera ajja kulaba nti omusoomooza, kwegamba kyatakola ate nga ggwe okikola. Kati n'olwekyo mwenna abakyala abaagala okukomyawo omukwano gwammwe mu bufumbo bwammwe, mugezeeko okukola ebintu eby'enjawulo. Kwegamba omukyala omulala by'atasobola kukola, olina ofuba okulaba. Nabakugamba nnyo, abakyala nabagamba nnyo, ng'oyagala okunyweza omusajja olina okukola ebintu eby'enjawulo by'osuubira nti oli omukyala omulala gw'alina tabikola. Ekyo nkikubuulira, fuba nnyo okulaba. Kwegamba ng'oteekawo okusoomooza kw'omukyala oli omulala, ng'omwami waatuukayo ng'agamba naye mukyala wange oli yasinga, mukyala wange ategekera kafene, ategekera ku paapaali, ategekera kanaanaasi n'endyako nga tenga sinze nkaguze. Kwegamba amanya nti mukyala wange anjiyiza, okitegedde, n'amanya nti kasente kendeka ewaka akatono ako omukyala ono atetenkanya n'agulayo kanaanaasi n'akampa, agulayo kafene n'akanterekera, nange nenkalyako ekawungeezi. Bwe kityo bwe kiri. Mufube okulaba nga mukola ebyo ebijja okusikiriza abasajja bammwe okubeera nga nammwe babayiiyiza, okusobola okubagulira ebyo bye musinga okwetaaga. Bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Mukyegatteko, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.